Loud Mayor wa Kampala aliko kati lekera okusiriwaza bannayuganda ne bannakampala okutwaliza awamu. Wagenze ku TV gye baagaanako Honorable Kyagulanyi n'ogamba nti ensonga lwaki wagende Kawempe ku kampeyini za People Power si lwakuba nti wali oyagala aba People Power bakuwagire. Awo ne nkubuuza mu kuziika Honorable Muhammad Segirinya ani yali yeesiba ku People Power yabaffe endagaano gye wali oyagala PFF ekole ne People Power yali yaki nga toyagala ba People Power bakuwagire? Ekikyakubonyaabonya kiri kimu, oyina amalala ego n'ekirala abakusinga tobaagalangako. 2021 tewawagira Kyagulanyi ne bwe yavaayo ng'alaga obutali bumativu wasirika busirisi, naye Honorable Segirinya bwe baamusiba wavaayo n'olaga nti omuwolereza. Naye wali otidde ekintu kimu, wali okimanyi nti bw'onaagenda n'owolereza Segirinya bw'anaaba ayagadde okukuvuganya mu kano akalulu ka 2026 abantu bajja mulaba ng'omubi kubanga wamuwolereza. Kati ate bw'ajja ku kifo ng'ekya Loud Mayor okukuvuganya abantu bajja mukola kimu kuba amagye amavundu n'opapa okuvaayo okuba nga amuwolereza. Naye nga Segirinya y'omu yeesimbawo okuwa sipiika ku kanso n'ofuba okulaba nti bakansala tebamuwa kalulu n'afuna akalulu kamu. Toyagalangako Kyagulanyi kyekintu ekirala kubanga Honorable Kyagulanyi yali agaanye okuteesa ne gavumenti ng'agamba Segirinya baamusibira bwemage. Gwe n'ogenda mu maaso n'okutula ddiiru ne gavumenti kubanga oyina ego. Naye okumala mu byobufuzi bya Uganda emyaka 32 ng'osuula busuuzi bibiina kitegeeza ki? It means that you are not ready to build the power, but you are ready to fluke those who have the power. Wali mu IPF ne mugisuula, nodda mu DP ne mugisuula kubanga looya munno toyagala abeere ku piiki waggulu. Nobert Mao n'owagira Kizza Besigye ogenze mu FDC oyagala kufuukirawo pulezidenti w'ekibiina kubanga wali osuubira nti bw'ofuuka pulezidenti wa FDC kigenda kufuula competent mu kalulu ka 2026 ng'oyagala kumenyawo Kyagulanyi. Ekyo kikutuseemu. Besigye omututte mu kifo kya FDC okugifuula faction. At least nga bwe mukola reconciliation mpola mwayagala kukola kibiina kyammwe nga mwekukuutiriza ku kigambo people. Mulowooza nti bwe munnajja n'ekibiina nga kiriko akagambo people abantu bajja bakkiriza nti olw'okuba People Power yaliwo awo wonna kulwanyisa Kyagulanyi nti mukoze People's Front for Transition PFT muze ne red card kala ya NUP nga mwefuula abakola ki abalwanirira abantu. Naye ng'already amafuta g'obwa presidency mugamanyi bulungi gali ku Honorable Kyagulanyi. Ekirala bwe kaagaana okukwatayo kasitanti kammwe ne mukola PFF People's Front for Freedom ne kagaana okukwatayo kubanga temulina demography, ntegeeza temulina population y'abavubuka ebitundu 75 ku buli 100. Kati mulina kwekukuutirizaawo mwenyigewo. You are not ready to build the power, you are ready to fluke those who have the power. Kuba mwali ba mululu ne mukola akakundi kammwe ne mutateekawo a princeship state esobozesa okuba nti build up yammwe erina foundation. Kati mukaddiye mutandise kuvuya na kugoba bisiikirize. Enjogera y'ensangi zino kye bayita okukaka relationship. Ne mugezaako teekateeka okwekalakaasa nga muleeta Kyagulanyi bintu byammwe strike gye mwali mutegese ne floppinga. Awo wonna ogamba nti tobikola nti oyagala aba People Power bakuwagire. Kati awo kyenkubuuza oba obikola lwaki? Omukulu Loud Mayor aliko kati. Ensonga endala okubanga tomanyi na bululu bwe wafuna mu kisanja ekiwedde ng'ogamba nti omaze mu byobufuzi bya Uganda emyaka 32 omukulu Loud Mayor, naye ng'akalulu akawedde tomanyi na bululu bwe wafuna. Wabadde ku TV gye baagaanako Honorable Kyagulanyi n'ogamba nti wafuna emitwalo 22 naye ng'amazima wafuna emitwalo 19
ng'ate n'okufuna emitwalo 19 gwejoyita 22 ensonga yali lwakuba nti lwe balonda president ne ba MP si we balonda local government nti okulonda ku bwa Lord Mayor kwaliwo nga Kyagulanyi bamaze kumubba ng'abalonzi abawagira umbrella bali disappointed. Bw'obanga tokaddiye kiba kitegeeza okikola kagenderere okusiriwaza bannayuganda. Guno omulembe gwa start, we follow everything. Si gwe guli omulembe wa mwaddanga ka radio akamu ne mulyoka mufera bannayuganda mpaka bwe bagwa mu trap zammwe. Wavaayo ng'opromotinga Muhoozi ng'ogamba Muhoozi Gaddafi yamuwazi chepe so that or intimidatinga banna struggle batandika okubanga bagerageranya Muhoozi ku Bobi Wine because you a political player. Experience joina mu kusuula ebibiina by'obufuzi tewali akuwunyamu. So aba people power obesibyeko naye lekerawo okugamba nti tewagenda mu kalulu ke kawempe ng'o oyagala bakuwagire sebo wali oyagala bakole ki yabaffe ani yali abeesibako bakole endagaano. Lwaki wiiki gye wasisinkaniramu Ssemakadde pulezidenti w'abalooya akaseera mpawo kaaga ne bamuwaŋŋangusa musajja wattu. Olina okuba nga olina statements ze wamugamba ezisobola okucreatinga insult so that kooti emussaako ki emussaako ekkoligo. Kati ovaayo n'obupande ng'olaga nti omulwanirira. Lwaki lwe wajja ku office za NUP mwaka akaseera kennyini akaddako gavumenti bwe yajja n'amagye ne bawamba ebintu bya NUP? Because people power mu kabanga akatono ak'emyaka 5 esobodde okuzimba ofiisi eyeetengeredde mu emyaka egisoba mu 3 gye mumaze mu by'obufuzi n'ebisanja ebina by'okalakatidde banna Kampala ng'ogasa emyaka 5 egy'obwa MP n'emyaka 15 egy'obwa Lord Mayor. Temulina kye mulaga. Ebizimbe yes babizimba mu lutobazi oyagala babimenye. Kakati nenkubuuza ba beneficiaries abakolera mu business ne bayiyayo ku mata g'abaana n'abaana abasula ku nguudo n'abalwadde n'abalema abali ku makubo. Aliwa asaana okudduukirira kati? Kasasiro w'ekiteezi eyaziika abantu ebizimbe bye walaba nga babizimba from foundation to the finishing bye byaleetera abantu abo okufa. N'ekirala ensonga z'obuyisiraamu mu bisanja eby'abasajja abataali bayisiraamu nga John Sebaana Kizito tewaaliwo saga nti omuzikiti gwa Old Kampala gutundiddwa. Lwaki ku mulembe gwo ng'omuyisiraamu ripooti zijja nti omuzikiti gwatundibwa? Era ebyo ebizimbe abantu banna Kampala abeeyiya bye bayiribiramu bye byaleese obuzibu. Omukulu Lord Mayor ebikampani nga Wano Coin, Dunamis Coin, BLQ ne Capital Chicken ebinyaguludde bannayuganda ne bibazza ku zero. Ebyo ebizimbe byoyagala bamenye bannansi 10,000 kwe beeyiiza byoyagala bamenye be baleeta ebyo ebikampuni oba be balina poor investigative plan eyabireetera okubanga binyagulula bannansi? N'ekisembayo contract eziweebwa abagwira oba bukampuni bw'ebweru obweyiiya nga na wano mu Uganda tulinawo kampani ezisobola okuplayinga crucial role either 50% or 70% ku bintu ebimu mu construction. Era ebyo ebizimbe bye byabalemesa mbansaba okuddibwamu ku bambi kuba start z'otuwanfu tomanyi bululu bwafuna kisanja kiwedde. N'ekirala experience gy'olina ey'emyaka 3 mu ebiri by'obufuzi ebibiina ebisoba mu 2 oba 3 obisaanyizaawo kubanga you can't create any political party. You are there to destroy everything because oli mutabani wa Museveni kubanga ye bw'aba yakakalakata bannayuganda emyaka 4 nga gwe wakabakalakata emyaka 2 kiba kitegeeza you are half brother to him.
You a half brother to General Tibuhaburwa